مبدي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nkomyeonera tubenga tweyongerayo naye katandikire Allah subhanahu wa kuteeka ya Allah agamba nti ba'da billahi minash shaitani rajim inna anzalnahu fi laylatil qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مكة صلى الله عليه وسلم الله يريا مساسرا يريا مبلسينغا yali yamuwa omukisa ogw'okumumanyisa ddi ekiro ky'okugera lwe kinaabeerawo. Wabula afuluma ajja eri basahaba be nga bafunyeemu okutawaanyizibwa wakati waabwe, baali babiri nga bafunyeemu okutawaanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala namwerabiza. Jibrilu kyevedda nemugamba nti naye olunaku olwo mulunoonyezenga mu biro ebyensuusuuba. Bwe twogera ebiro ebyensuusuuba tutegeeza 21 22 23 25 azin 21 23 25 27 29. Nze ndi munda naye nayise wabweru awo nga nnyingira wendi kati naye mutuufu we natunudde waggulu ku bire ndabye okutangaala kw'eggulu, ndabye okutangaala kwalyo. Kyenva nyanguyidde neŋŋaaka ŋŋende ntegeeza abantu nti abaaye butyanga Allah subhanahu wa ta'ala atuteebesezza 29th night okubanga kyekiro Allah subhanahu wa ta'ala mwateekateekera byonna ebigenda okubeerawo omwaka ogujja. Butyanga kyekino ekiro Allah subhanahu wa ta'ala mwagenda okuteekateekera nti omwezi gwe guti ogenda kufa. Butyanga kino kyekiro Allah subhanahu wa ta'ala mwakujjidde, mwagenda okukujjira mu baavu akuteeke mu bagagga. Butyanga kino kyekiro Allah subhanahu wa ta'ala mwagenda okukujjira mu bagagga. Enteekateeka gy'alina omwaka nanti Ramadhan asiteggwako tuba tugenze Ramadhan, Shawwal, Dhulqaada, Dhulhajji. Naam, emyezi 3 egyo oluggwako lwa tutandise omwaka omulala. Kakati butya nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutugerera, agenda kutupimira, agenda tuleetera ebyo ebigenda okubanga bitutambuza paka omwaka ogujja. Nze endowooza yange ngamba ku lw'obwetoowaze n'okubanga tumanyidde ddala nti inna rahmatillah wassa'at kulla shay, nti okusaasira kwa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kwabuna buli kintu kyonna. Bwe tugamba kulla shay tutegeeza n'obusungu bwe. Okusaasira kwa Allah kwabuna ne kubika n'obusungu bwe. Butya Allah subhanahu wa ta'ala ng'abadde wakuteekateekera kubanga ogenda kwavuwala. Wabula olw'ebikolwa byo
byogenda okukola mu kiro kino Allah subhanahu wa ta'ala nakukyusizaamu, Allah nakuwaamu ekirala, Allah nakwongera bwongezi ssente, kubanga kyokoze yasiiga ekifaananyi jalla waala n'agamba nti mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba, ekifaananyi ekyabo abawaayo mu kkubo lye Allah babanga oyo ayina waatadde empeke ambatat sab'a sanabila, empeke eyo neevaamu eminwe oba ebirimba 7 fi kulli sumbulatin 100 habba, nga buli kirimba kirimu empeke 100. Era Allah subhanahu wa ta'ala tugamba njaa bil hasanati, yenna ajja n'ekirungi kimu, hasanatin, yenna akola ekirungi kimu, falahu 10 amthaliha, Allah subhanahu wa ta'ala muwaamu ebirungi 10. nga njagala tugezeeko, bw'oba olina maathi nga mulungi, bw'owaayo emitwalo gya 2 gigenda kukola ki? Gigenda kuzimba masajidi. Nze sigiyita masjidi kubanga teri emu. Omuddu bw'awaayo emitwalo gye 2 times 10 aba afunye miliyoni 2 mu maaso ga wakitiibwa Allah. Miliyoni zezo 2 Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayinza ozisaasaanya mufiga mu ssente ne zibeera nga Allah azizza. Wawaddeyo emitwalo 2 Allah n'akuddiza emiliyoni 2. Wabula era mu kumusisinkanaako n'obanga empeera ey'okubanga wasaddaaka emitwalo 2 Allah n'agikulaga. Edduwaayo gy'osaba mu kiro kino wakitiibwa Allah n'agissaako ttiiki, yaani n'agikkiriza, Allah n'akukyusiza, gw'abadde agenda okugwa mu katyabaga mu mwaka ogugenda okutandika nanti kino kiro kyakugera, bwe kiba nga Allah subhanahu wa ta'ala akiteebesezza. Kiba kiro ekikiyitisa Qadir, Laylatul Qadir, ekikiyisa Laylatul Qadir, kiba kiro kyakugera. Allah subhanahu wa ta'ala ayina enkuyanja y'abantu bagenda okujja mu bwavu abawandiikeko obugagga, era Allah ayina abantu bagenda okujja mu bagagga abazze mu baavu. No, that is the sum of the statement. Bwe njogera ekyo mba mbisaamiize apo byonna. Kale kanzikemu wansi. Allah ayina bayitirivu bagenda okukyusiza aboodizi zaabwe, ebifo byabwe ebyenkomeredde, nga Allah yali yabawandiikako muliro, Allah subhanahu wa ta'ala abajjeyo abateeke mu jjana. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akikola nga talina gwabuuzizza, akikola talina gwe yeebuuzizzaako. Ye nga lwaki yeebuuza? Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Gwe twogerako Allah ye nannyini biri mu nsi n'ebiri mu ggulu. Awulira hatta n'omusinde gwa kamunyeera. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Oyo Allah yagabirira zimunyeera,
yagabirira ebiwuka eby'omutawaana gwe kyoyinza okusanga n'obetenta. Tumwegayirire abeere nga riziki yaffe agyongerako, abeere nga atuwa byatuwa nga bingimu. Abange am too optimistic okubalaba nga mujja mu mbeera nga nnene, nga mbeera ngazi, nga tukakasiza ddala nti Ramadaani atulekawo. Abalina ennaku yaabwe, abalina essanyu olweyo bye mutuukiddwako, mwenna njagala mbalabe. Nga malirizaawo njagala nkutegeeze nti aba Airtel onyiga star 185 star 9 hash osindike. Bona asindika bagenda kubuuza, essimu yo yennyini nga yeekubuuza egenda kugamba nteekamu okusinziira eno gy'olaga oyina ekyo olina okuteekamu ekiraga direction. Merchant ID eya salaamu eri 43 43 42 989 giseemu. Bw'omaliriza bakugamba enter amount okusinziira ku biri byonyizeemu biraga olina kuteekamu ssente. Teekamu 10 lyo, teekamu 5. Alayisa minkum rajulun rashid. Abaaye mubanda bamummwe temuliimu musajja Allah gwasituddemu. Tetulinamu musajja mummwe Allah gwawadde ng'asobola okukwata emitwalo 5 mu kiro kya leero n'azissaayo. Owa 5 gasseemu, owa 2 gasseemu, owa 3 gasseemu, owa 10 olisseemu, owa 5, owa 10 n'owa 2. Teekamu ky'oteekamu. Bw'omaliza okusaamu ssente bakubuuza reference. Wandiikamu erinnya lyo, wandiikawo erinnya lyo. Bw'omaliza okusaamu erinnya kakasa ne Airtel Money pin yo. Aba MTN nammwe yammwe weeri ojja kunyiga star 165 star 3 hash. Aha, weebale nnyo nga bw'obirabaawo, tolina kyoweekwasa. Tuweeyo tumugambe Allah subhanahu wa ta'ala ngerera bulungi. Allah ngerera bulungi bwokka. Ai Allah tonteeka mu baavu. Allah obwavu kambuteeka emabega bubeere nga sigenda kuddamu kwavuwala yadde okubaako g'oyavuwaza mu bandi ku lusegere. Omanyi abantu bangi twagala tubeere bulungi, naye mu famire bw'obeeramu nga gweweka gwalina ssente, ekyo nayo kyandibeera ekizibu. Kubanga lwaki kiyinza obbeera ekizibu? Buli kagwayo bajja kugamba ggwe. Wabula Allah bw'abawa mwenna ne mubanga mulina ssente, kyanguwako bwe bafuna obuzibu wabawo ensonga yonna bagimaliriza. So kakati ebyo sewo musingo kyabiressaawo, kantegeeze eyakatwega takatananyiga ssimu nkulage nti abaddu bo baatandise dda. Wenagende mu kuwumulamu okw'okusiibuluka nakomyeko Ali Kalema yabadde wa 3,500. Rukiya Mukama n'aweereza omutwalo gwe, Hajara Nambi n'aweereza 10,000, Hajara Nambi n'ayongerako 10,000, ne Mariam Kobusinje ne n'aweereza omutwalo. Mariam Kobusinje barakallahu fikum. Maimuna Nabirumba
naye ebbiri aziwaddeyo, Aisha Nabayemba naye 2,000 aziwaddeyo, Sali Kurusumu naweereza 1,100, era kkiriza nkutegeeze nti mu ssaawa yaffe eno gye tulimu yakyakulembedde n'1,100. Ivan Siwa naye akanaana akawaddeyo. Abaaye tumwegayirire Allah, bwe kibanga Allah kino kyekiro ekyokugera, wakitiibwa Allah tugerere birungi, wakitiibwa Allah tujje mbaavu, wakitiibwa Allah totusembereza bwavu, tuteeke mbagagga, wakitiibwa Allah ng'otujjira ddala mu mbeera enzibu. Takiya Kateregga 1,000 naye aguweerezza. Muhammad Kirunda naye 1,500 ndulabye. Sharifa Nandawula 2,500 agambye lwaki ogamba nti Sali Kurusumu yakulembedde? Sharifa Nandawula nsaba Allah akkirize byonna by'omugamba. Jalira Nantongo bwawulidde nti Sharifa Nandawula yakulembedde n'2,200 naye n'agamba nedda, Sharifa sijja kulekera, lwaki oba okulembera, naye naleeta 2,500. Sharifa Nandawula ne Jalira Nantongo bali bati ku fulaga ku bendera ya kawungeezi ka leero ekiro kya 29 ebimu ku biro wakitiibwa Allah ala lisani rasul sallallahu alayhi wasallam bye yatukubirizaamu okunoonyezaamu ekiro ekyokugera. Butyanga kyekyaleero, butyanga kyekyaleero ekiro ekya 29 kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza Ramadhani atulekawo, kiba kitegeeza Ramadhani agenda, Ramadhani akulesa atya. Tuddeyo, tugenda kuddayo tusome ebigambo bye twasoma nga Ramadhani ayingira. Allah yatugamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakoola Allah era ng'akoola bakkiriza ng'abagamba ki? Abagamba nti okusiba kulalikiddwa ku mmwe, naye si mmwe abasoose. Wenjagala wa n'agamba la'allakum tattaqun, oba olyawo mubeere mu baddu abatya Allah, oba olyawo mubeere mu bamutya Allah. Ddala bwe tubanga tusiibye ennaku 28 nga leero ekiro tuli mu kya 29, owulira okutyako Allah kutuuseewa? Okutyako Allah kutuuseewa? Owulira mu ggwe nga Allah subhanahu wa ta'ala omutya? Okutya Allah kwe kuliwa? Allahu akbar walillahi alhamd. Alqanaatu bilqalil, okumatira n'akatono, walamalu bitanzil, n'okuteeka mu nkola ebyo wakitiibwa Allah bye yatussiza, wasti'daadu liyawmi rrahil, n'okweteekateeka olunaku oba okweteekateekera olunaku lw'ogenda okubeera ng'omusisinkana wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyayimiridde bwe tuti nga sinaba kwongerayo, kansooke nkuwe ripooti owanga ndaba ngoberera. Sharifa Nandawula ne Jalira Nantongo babadde ba 2,200 era nga babadde bakulembedde. Muhammad Lisoke najja ne2, Zafarani Mutesi 10 n'aluweereza. Regina Kiza n'agamba nedda, wabula ate olwaleero mbasaba bakyala mmwe n'abaami muweeyo kuba mulina ebizibu byammwe, wabula abakyala mwaliyitiridde nnyo okuwaayo olw'ensonga gye ngenda obbagamba. Regina Kiza n'aweereza 5,000,
agamba Sharifa Nandawula ne Jalira Nantongo nti munviire ku nsonga ye Katakwi nze alina okukulembera. Emitwalo 5 gize Fahima Namagembe naye emitwalo 2 agiwaddeyo. Nahiya Nsegumire n'agamba Regina Kiza nti nedda maama si egenda okuba emmanya y'enkoko, si we bigenda okubeera bwe bityo, nange kanzije ndabe. Kaakati bali bati Regina akutte eno n'emitwalo 5 ne Nahiya Nsegumire naye emitwalo 5. Kandabe gye binagwera. Bwe kibanga kiri bwe kityo, Safina Nassanga yagambye nedda nze omutwalo gugwo nguwadde Allah. Zainabu Nanfuka 2 n'agiwaayo. Hadija Bachu omutwalo aguwaddeyo. Shakira Naddumba omutwalo naye aguwaddeyo. Madina Suwedi naye akanaana akawaddeyo. Abaaye bwe kibanga kyekino ekiro, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam namugamba nti baginoonye Lailatul Qadri, baginoonye mu nnaku eza odi, mu nnaku ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan, mu biro ebiri odi era 29. Lwana nnyo obeeko kyokola nga kiri exceptional. Lwana nnyo obeeko kyokola nga kyanjawulo nga si kya bulijjo. Lwana nnyo obeeko kyokola ng'okikola ku lwa Allah. Omugambe Allah ndi wakitiibwa Allah kino ekiro bwe kibanga kyekyokugera, nsaba wakitiibwa Allah onkyusizeemu. Wakitiibwa Allah mbadde kyewasembayo okungerera omwaka guli. Wakitiibwa Allah mbadde ngezesebwa. Wakitiibwa Allah ensimbi ziwerera abaana zintawaanyiza nnyo. Wakitiibwa Allah leeta enkyukakyuka. Wallahi mbalayirira wakitiibwa Allah, inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah tayawukana ku ndagaano. Olaba amanyi okutubuuza Allah. Yatubuuza lan tanalul birra, yatugamba naye nga mbeera yakutuzuukusa aga lan tanalul birra. Abange yenna ayagala okufuna obulungi agambye Allah akutuliddewo ddala. La mulinafi, Allah aganye agambye lan tanalul birra, lan linafi, Allah aganye akutuliddewo ddala, atumazeemu essuubi agambye lan tanalul birra. Temugenda kufuna bulungi, mwabagala okufuna amaka aganyirira, mwabagala okuvuga emmotoka ezirabika obulungi, mwabagala abakyala bagenda batebenkeza, mwabagala. Atugambye Allah nti lan tanalul birra, temugenda kufuna bulungi hatta tunfiqu mimma tuhibbun, okutuusa nga mukutte bye mwagala ne bimuwa Allah. Njagala ndaba abaddu bye mwagala. Abange nze nsinga kwagala mitwalo 5. Nze 5 gansanyusa, 3 gandeeta akamwenyu, 2 gankola bulungi, ate 10 nayo linkola bulungi. Njagala mbalabe, sikakasa nti gwe oyagala mutwalo, sikakasa nti gwandaba oyagala 2, sikakasa nti gwandaba akasanvu koyagala, okujjako nga koyina ku simu ate naawe oba oyitiridde. Wabula Allah tumuwe ekiro kya leero, tuweeyo kye twagala. Gwe kyowulira mu ggwe nga yoba kikuwadde, mu butuufu ofuna akamwenyu. Safina Nassanga omutwalo ngulabye. Zainabu mukulu musiwe mbansuma amanya teekayo procedures ezo. Zabaddu bandaba kochi ya Rabbi, tebalina kye banjagaza wabula ebyo. Teekawo abaddu babenga bawaayo nga wembategeeza nti gwe oluddeyo. I'm delighted working with you. Zainabu Nanfuka 2 agiwaddeyo. Hadija Bachu nakulabye dda. Janet Hadija akenda. Hawa Nassozi akakaaga. Muhammad Goroba emitwalo 2 n'ekitundu. Magezi Wahabu omutwalo ngulabye. Jamila Munira emitwalo 2 mu 12. Masha Allah. Hadija Duraru Hadija Duraru may be among those who are not capable of hearing or communicating in Uganda. I acknowledge receipt of 15,000 from you, Hadija Duraru. Allah kuagale, may Allah uplift you in levels and may Allah make your dreams come true. Allahumma amin. Sufiani Nkwanga nawo omutwalo ngulabye. Diana Kiza 15 zirabye. Shafiki Ziwa 10 lutuuse. Naawe oyina by'oyagala mu Allah.
abange 10 siriraba, 2 sinnagalaba, ekiro kye tulimu kyankizo, ab'emitwalo 10 muli luddawa, ab'emitwalo 5 muyitirire, aba2 mbalinze, nze kyenjagala kimu kubalabanga musukkulumya. Waman yu'azzim sha'aira Allah, Allah yenna asukkulumya ebya Allah, dhalika min taqwa alqulub, awe bafunye obukkiriza, be bafunye okutya Allah mu Ramadan, kye kigendererwa Allah kye yatugamba, kyava yatulalikako okusiiba Allah. Kusukkulumya bya Allah nga nti ekiro kyaki kya 27 ngenda kusaddaaka ze mbadde sisaddaakangako, ekiro kyaki nti kya 29 bye bimu ku biro omubaka sallallahu alayhi wasallam yatugamba okunoonyezaamu ekiro ekyokugera 5 gaago, 2 gaago, 7 yiiyo, ebyo bye mbalinzeemu okulaba. Naawe ataziweza ku ssimu ndabe ng'oweereza ekyo ky'oyinako obusobozi. Sufyani Nkwanga, Diana Kiza, Shafiki Ziwa, Nusula Nakazi, Abdallah Musa, Fahadi Sekamanya ne Jaliya Nansamba nabo beeyongedde kubakulembedde. Kankusomeremu, kankuyisizeemu mu MTN. MTN nyiga star emu mukaaga 5 star 3 hash. Wakitiibwa Allah neeraliikiridde, sinafuna abaddu naalifunyeyo abaddu 5 nga ba mitwalo 10. Ekyo kitono nnyo eri abaddu ba Allah abaagala obulungi, kitono nnyo eri abaddu ba Allah abalina okukakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala waba yagambye nti enkyukakyuka ebinaabaawo omwaka ogujja byonna bibeerawo mu kino ekiro, nti bibeerawo mu kino ekiro. Kitono nnyo abange Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutukyusa, Allah agenda kutukyusa mu mbeera. Weewuunye n'okwewuunya. Ani ayagala ogenda e Makka? Tuteekeyo nga tugamba Allah ndi wakitiibwa Allah, sigenze guno omwaka naye Allah omwaka ogujja njagala genda Makka. Osindike sente zo, ezo z'owaayo si zange, ziba zizo, ogenda zisanga wa Allah. Weewuunye n'okwewuunya nti oba ddala kituufu bwe ziti waziwaayo, nanti Allah azikulerere, Allah azikukyusize, Allah azifuule ennyingi okusinga gwe bwe wali badde oziraba. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baaq. Kyeyali ategeezaawo nti bye tulina biggwaawo, abaayo obeera n'akakadde n'okwatako. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ne mukama wange leero asitudde, mukama wange Umar Usulwa, siinaayo Umar Usulwa gwe mmanyi mu nsi okujjako mukama wange naye awaddeyo ensimbi. Allahu akbar walillahi alhamd. Kaati mukama wange waba awaddeyo, ate gwe yali badde yeegomba obba mukama wange, naawe wali badde onyiga n'owaayo. Not him. Not era mutuufu Aisha yaŋŋambye nti si ye gwe, obala kuba ntono. Aisha ŋŋambye si ye gwe, ono si ye Umar Busuulwa. Wallahi yaganye, kubanga bwe kubanga ye alina okujja talina kujjira mu zino. Oli mutuufu Aisha, nange nkwegaseeko, kubanga mbadde manyi ziro ziyinza okubanga nyika. Netegereze bulungi, ziro zibuzeemu, naye kankutegeeze nti abalala abeegomba okuba bakama bange, kubanga mukama wange aba alina okubanga zajjiddemu nnyingimu okusingako wano. Kangende biidhinira mu adhan nkomewo, saagala bannange oveewo, tukyagenda mu maaso. Adhan ngekutusibwako ngaba akakasibwa mu bya battery z'amasannyalaze eza EVI. Tukutuusako battery ezitereka amasannyalaze eza sola n'amataala ga sola. Tukyalire ku Ambassador House ku Kampala Road. Lwakyulinda CompuNet Technologies ky'ekyokuddamu kyo gwali mu bya tekinologiya.
Jati, Daku time is no time to light a sigiri. Tell Haji to. Shell Gas with Enodil Super helps you fix Daku the easy, affordable way. Get a 6 kg full set at just 94,200 shillings or a 12 kg cylinder with a cooker plate at only 255,000 shillings. Visit a Shell station near you with your national ID or refugee ID and take advantage of Enodil Super. Cook safe, save more. Choose Shell Gas. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah, and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutusibwako ng'abaakakasibwa mu bya battery z'amasannyalaze eza EVI tukutuusaako battery ezitereka amasannyalaze eza sola n'amataala ga sola. Tukyalire ku Ambassador House ku Kampala Road. Lwaki olinda? CompuNet Technologies ky'ekyokuddamu kyo gwali mu bya tekinologiya. Daku time is no time to light a sigiri. Tell Haji too. Shell Gas with Enodil Super helps you fix Daku the easy, affordable way. Get a 6 kg full set at just 94,200 shillings or a 12 kg cylinder with a cooker plate at only 255,000 shillings. Visit a Shell station near you with your national ID or refugee ID and take advantage of Enodil Super. Cook safe, save more. Choose Shell Gas. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Eno ye Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Aisha Nabunya amira omuzikiti guno bwebere Masjid Shura. Tusokwebaza kwange eri company yantake olw'obuyambi bwetuwadde nti tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tusaba Katonda obuyinza abaddizeewo omusera okubeerayo naffe ne mutulowoozaako mu budde buno nti abasamu baasibye kati bawe ku buyambi. Tweyanziza tweyanzeege. Tusimye ddala tusimye bwongera. Abantu tebali bulungi era mutukoledde omulimu gwa ttendo. Abantu tebali bulungi n'akamu. Abasamu bannange beebaza okusiiba. Nsaba Katonda buli yasiibye mu mbeera gye tulimu kuba tebadde nnungi. Beebaza okusiiba, beebale kusiiba. Katonda buli omu yasiibye amusasule mu musera. N'oyo omwami Ntake Bambi yatulowoozezzaako naffe mu budde buno. Tusaba Katonda amusiime. Naam. Ntake Bakery Company Limited. Byolina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri akiraba. Erimu we batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. Let's live it up and party and have cracking good fun. When it comes to edutainment, DSTV's #1. Is everybody ready to go? We've got the zaniest characters to transport you away. The party is cracking, so why not come play? You're gonna love it. We've got so many channels and a ton of new shows, like Disney and Nickelodeon, where anything goes. So live it up with DSTV. We bring the fun. You know we're #1. One by one makes a bundle. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. The same great cube that makes your beans tasty now in a new pack. Get the Royco Cube Co-String at a Duka or supermarket near you. Just pull, tear and crumble for the tastiest beans.
ng'oyagala okukola emikolo gya hijja ne umura gituukirire bulungi. Anwar Travel Agency wagiwulirako, wali otambuddeko nabo, bakuleetedde enteekateeka y'omwaka guno mu mikolo gya hijja ne umura. Bajja kutambuza bulungi, bakusuze bulungi, n'emikolo ogikole bulungi ddala. Anwar Travel Agency bakulabirira ekisusse n'okusomesa abagenyi ba Allah ebikwata ku hijja ne umura. Batuukirire kati weetegekera olugendo lwa hijja ne umura ng'obudde bukyali. Bakuleetedde olugendo lwa hijja 2025 mu Golden Package ku $650 zokka, kw'ossa ne Platinum Package ng'osasula $9 zokka. Tambula naffe okole hijja ennungi. Okumanya ebisingawo tusange ku ofiisi zaffe e Nakasero ku Kimathi Avenue UAP Building omwaliiro ogwokusatu, oba otukubire ku ssimu 0702 029 143. Anwar Travel Agency, Hijja and Umrah Services, a journey of a lifetime. Ngaba kakasibwa mu bya battery z'amasannyalaze za EVI, tukutuusako batteries eza sola n'amataala ga sola. Tukyalire ku Ambassador House ku Kiwachulinda. CompuNet Technologies ky'ekyokuddamu kyo bw'ali mu bya tekinologiya. Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.wellytravel.com or our social media platforms at Welly Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Welly Travel, your life-changing journey. Discover the difference at Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences, where excellence meets compassion. Here, we provide personalized attention, innovative teaching methods, and a nurturing environment that encourages both academic and personal growth. Experience education that not only prepares you academically, but also molds you into a compassionate healthcare professional. At Lubega Institute, we believe in shaping resourceful, ethical professionals committed to community service. Our aim? To instill a sense of compassion, originality, and impartiality, qualities that define our graduates as future leaders in healthcare. Join us and elevate your journey in the heartbeat of healthcare education. Lubega Institute of Nursing and Medical Sciences. Your path to success begins with us. Join Centenary Bank Superwoman and get a business loan within 3 days to soar you to new heights of financial freedom. With Centenary Bank Superwoman Savings Account, you can enjoy discounted loan rates, loans of up to 7 million Ugandan shillings without insecurity, loan payment periods of up to 24 months, networking opportunities and free legal services, access to financial education and so much more. Unlock the Superwoman within you. For more information, call our toll-free lines or visit any of our branches countrywide. Centenary Bank. Anti Mega, nonguze eddagala eriri feke oyagala kunzitira nkoko zange. Nange nga bwe mbisuubula bwe mbibaguza. Ono kano kasitiika bateekako kateeke kungulu. Abalunzi Glucovit omutuufu y'ono aba Concofeed kye twavudde tukyusa ne tubakolera ekipakiti ekipya olw'okwewala abafere ababadde bagufudde omugano nga banyaga abalunzi baffe. Ekipakiti kya kyenvu ate nga kigumu, kiriko n'akameeza pakiti kwetuula ate nga kirina ne zipu gati gwe omulunzi w'ebisolo n'ebinyonyi. Kozesa Glucovit omutuufu nawe yakatuusa obukoko obw'olunaku olumu ku faamu yo. Buwe Glucovit abuwa amaanyi kubanga eyo y'emmere esookerwako. Okuva mu Concofeed International Limited wali ekawempe embogo oganyulwe mu byolunda. Essimu eri nooti 754 95 983 oba nooti 772 95 983. Eno ye Salam TV.
tukyali ku nsonga y'ekatakwi twagala tubeere nga tuwaayo ensimbi zaffe ate nga naffe bwe tuyisaawo ebyaffe tulina bingi bye tumwagalamu Allah subhanahu wa ta'ala tulina bingi Allah subhanahu wa ta'ala bye tumugamba nga nze ebyange tebisobola faanagana bibyo nina ebyange naawe olina ebibyo ekiro ekyaleero bwe kiba nga kyekya Laylatul Qadri okusinziira ku bigambo mbaka sallallahu alayhi wasallam yatugamba oluvannyuma lw'okubanga Allah yamwerabiza ddi ekiro ekyo kirina okubeerawo ddi Laylatul Qadri lwelina okubeerawo wabula n'atugamba nti muginoonye mu biro ebyensusuba ndi wakusiibula essaawa 2:30 kiba kitegeeza bw'oba otunudde ku ssaawayo nsigaza eddakiika ennyingi ennyo 9 mu ddakiika ezo 9 nsaba Abdul Majid oteekeyo maaca nti nfuna abaddu 10 aba banaasoboka abantu 10 bokka nga mumpa omutwalo nze mbe nga mbasiibula omutwalo biidhnillahi taala bwe munagiramu owe10 alhamdulillah naye nga Fatuma Nangobi ow'ebiri 10 nalulabye Hanifa Zalwango ebbiri masha Allah Swaibu Karisa akakaaga Hasfa Nannono ebbiri Umaru Sebayiga akakaaga Godfrey Babalanda 15 Aisha Nakigando Lukaaga Fredi Matende 12 Amlasi Namugosa nusu 2 Merida Namwanje 10 Moses Mulaza emitwalo 5 mu 10 kiba kitegeeza ki Moses Mulaza ali mu kyakubiri ngaddiridani ali mu yali yakulembedde mu eno session kubanga nabadde nina abeetaano era ali abeetaano 2 kiweza yakulembedde n'emitwalo 5 mu 10 Allah akkirize Fazila Nanteza emitwalo 2 Fazila Nanteza emitwalo 2 Janati Kauma 12 Jahazi na Majina emitwalo 2 Zamzam Kemirembe nayo mutwalo aguwereza eddakiika zizo zingoba abaye mukirize tubeeko embeera enjawulo gye tuteekawo olw'enkizo ey'ekiro kyaleero biidhnillahi taala aba Airtel nyiga star noonyayo omuddu nga mpa emitwalo 10 abaye nvaawo ngenda naye omuddu ampeyo emitwalo 10 omuddu ampayo emitwalo 10 biidhnillahi taala emitwalo 10 nyiga star 85 star 9 hash bw'omaliriza okusindika bakusaba merchant ID teeka 43 42 989 bw'omaliriza okusindika bakubuuza essente oyagala kuwaayo mmeka njagalayo omuddu omu nga mpaayo emitwalo 10 omuddu omu bw'ati nga mpaayo emitwalo 10 ziteekemu awo teekamu emitwalo 10 nze nsiibule biidhnillahi taala emitwalo 10 nsiibule bw'omalirizo zissaamu teekamu referensi tezijjanga teziriiko linnya bw'omala zissaamu wandiikamu erinnya lyo bw'ovaawo teekamu piniyo biidhnillahi taala aba MTN nyiga star 65 star 3 hash osindike bw'omaliriza okusindika bakusaba merchant code 315 865 315 865 bw'omaliriza teekamu sente nnoonyaayo omuddu omu ayinza okunsiibula omuddu omu nga wa mitwalo 10 n'amufuna Allah yasinga okumanya teekamu sente bw'omaliriza select mobile money it is option 1 select option 1 giseemu bw'omaliriza teekamu pini bw'obanga toyiseeyo ennamba eyo gy'olaba
0774642 eri mu mannya ga Salam Charity Foundation. Muli luddawa abaddu ba Allah, nze noonya omuddu omu ayinza okuŋŋamba nti emitwalo 10 gijo, era eddakiika ziizo zisigaddeyo 4, eddakiika zisigadde 4 mbeere nga nsiibula, naye era nga bwe mulinda bwajja tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize abaaye Friday eno esembyeyo mu mwezi ogw'ekitiibwa Ramadan. Saagala mwerabire okubanga muwa zakatul fitri. Zakatul fitri bw'omaliriza okubanga osootinza ab'ewaka n'omanya nti ekyokulya ky'ab'ewaka kiwedde. Ntegedde omukyala yankoledde ka budget nga kagamba ayagala enkoko 3 ewaka, ayagala kilo z'ennyama 7, ayagala enkota bwe ziti okusinziira ku bantu b'ewaka, budget bagikuwadde. Zakatul fitri girowoozeeko nnyo kubanga yeeyina okutukuza, etukuza okusiiba, etukuza obuyitidde. Tubaddewo era ng'okulayiralayira tekuggwaawo, tubaddewo ng'amaaso oluusi otunula ku bitalina kutunulwako. Kakati zakatul fitri eyo ekigendererwa kyayo ekikulu ne baatuka okubanga abamanyi bakkaanya nti n'omwana waaba yazaalibwa jjo bamuweere, sajja kyowaayo kiwerawokko, kyowaayo kibe nga kiwerawokko. Abantu bali abayinza okubanga tebasobola kwetuusaako gwe bye weetuusizzaako, nabo bafune okubanga bafuna kye balya. Naye ensawo singa ebeera nekendeera nebanga si nnene bulungi, oli wa ddembe okusasulira gwe omwami n'omukyala. Okusobola osasulira gwe nga gwe nannyinimu n'omukyala. Babanga ewaka tewaliwo mwana mulala yasiibye, bo n'obaleka. Kwegamba following protocol yani mukulu, gwe omwami sooka weebale, obale omukyala, obale n'omwana wammwe omukulu, naddako. Bw'oba osazeewo okubanga obaweerayo. Bwe zibanga bangi zikomeko we zikomye. Naye ekisinga obulungi kwe kubeera nga abantu b'ewaka bonna obasasulira zakatul fitri. Ow'ekkumi sinnamufuna naye nfunyeeyo wano Jaliya Apio omutwalo aguwaddeyo. Jaliya Apio omutwalo aguwaddeyo. Umaru Kabenge naye omutwalo wuuno aguwaddeyo. Bwentyo bwe nkyayimiridde era nga njagala bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala wano wansobosezza okukoma. Nina kukoma wano insha Allahu ta'ala. Tiimu endala ejja kuba ng'ekulembeddwa mukama waffe Sidi Country Director Alhaji Abdussalam Aliyu Kinobe. Egera tandika sawa 3 paka we banakooyera biidhnillahi ta'ala. Masula Nakate naye omutwalo aguweereza. Moses basaalirwa emitwalo 3. Barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Nkyala bayajja akadde kange tekanaggwako ssebo awo ekitiibwa Musa Musisi Moses basa olaba erinnya lyo ssebo mba ntandise nodiyita omusajja alina okunzija ku screen. Ne Swaibu balamaze naye omutwalo aguweereza. Mukirize enkomi wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا الله المبدي Recognize the presence of our chief guest, the Deputy Chief of Mission, Egyptian Embassy Uganda. You're most welcome. Allow me to recognize the presence of the Chairperson Board of Directors,
Cairo Bank.